wali. Uli. Wali. Ndeda kati balabye nga njogera nga nsonga omukono kati balowoozeza nti ndibagamba nti babali eri musale. Mama. Naye bafufuutuka ekikumi. Naye beeramu abantu. Erya wali. Amanyene. Ffe twagira ngo biraba birina gundi. Byali waggulu n'amatafaali. Wano. This was the house. Eyoyo Kiwanuka. After right manaka munno. Gwe twali tugabya oba keekana. Keeka. Mukono. Gatesobola kuyamba. Kati ffe tetugenda yeeyo ndowooza. Tugende Kayomba. Suspect n'abanga ayimiridde okanga. Otajitira ihamu baga yawe. Yam baga yawe. Okutayira buzubu tugenda genda naye wali. Bange bali. Tinkwenda sente za unyende sumuzo hii. Nawe neta bino kujine tinkujenda. Ya mwisumwe. Kati mukama wo yakuteeka wano okola otya? Lots for sale. Mwaba tunda Mbera. Mbera. Soko opening of new opening style. I think chinga. Nubura bra butera ke shepshan. Tamanyo mo wasema mwe jambo. Aso yakomera werewa.
You are going to go and brief the DPC also. You've seen. I left these shoes here. I'm going to. Ngato za mulembe ezo. Za mulembe. The police. Was Wazikute. They have seen you. They have run away. Those guys are wrong. They're wrong. They're just here. They're in those bushes there. Yo, mnyarusheni ngapi hata leo? Ana kumai. Bakumai. Nina ana genda kukura. Jude. Endo kustora na teka hivi ni ubunga wao tubulese baba inja tebana baga yawe yambaga yawe okutayira buzubu tugera gena nayo wayi bange bali tinkwenda sente za unyende sumuzo yini nawe neta bino bokujine tinkujene ya mwisumwe kati mukama wo yakuteka wano okolotya Mbera. Mbera. Soko opening of new opening styles. Nubura butera ke shepshan. Nekasoli wani wo Kasoro wani. Awo simanyi sibategedde wakasoli wani kwaliza ngaye mbugitwala ku kyuma. Awo size mmula. Olimba. Yesumu yeru.
Kyatulaba ku video. What did he say? He's pretending like as if he's mad. Lwaki mutugomerere wano? Genda wali kupoza wada wali. Lwaki mugoberera abasajja? Tuva wala. Gatori lwakyaduse. Simanyi wuli agenda kujja yenna nyine piki era ajja kujja. Kati yakugambye ogoberere bano? Ffe tugenda busiika saidi zeziro. Tugenda busiika tuve. Ovaawa? Oba yenama oli amanyi yadduse. Kati obadde ovaawa gwe? Ffe tuva busiika. Muva busiika? Saidi zeziro. Esebo? Obadde ovaawa? Tuva ziro. Ova ziro obwo? Muva eno ziro obwo? Eno si ye ziro obwo. Ziro ovaawa? Eno ovaawa? Nama, bangambye nama. Ovaawa? Nama. Nama eno? Ova kola? Oli twabadde agenze kulaba bakadde be. Nga nze waffe batuzaalawa busiika. Twagala gavumenti okutuyamba, twagala gavumenti esale emisango. Mukama akozese abalamuzi basale omusango ogwo nga Katonda yabawadde amageza, kubanga abasajja bano bali bagala kubala kututta. Gavumenti etuyambe, waakiri pulezidenti waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni abiyingiremu, kubanga tutambudde. Omwakyalo yenna nnyini ttaka, ekituufu gye mazima nga Katonda ye mubeezi. Katonda ng'asala emisango egy'ensonga. Taata we Kiwanuka Bulimu, omukyala ye Siteera n'abankema, ye Siteera ye Joseph Kiwanuka Bulimu. Era omwami oyo nga tannafa, omwana we ono yatambulanga naye lwakuba nti akulidde nnyo ebweru naye ng'ajja n'abeeranga ku ttaka. Era Kiwanuka Bulimu n'abatuuze b'e Luwunga bonna bamumanyi.
ebbanga lyamaze ku ttaka naye obuzibu bwonna omuntu bw'abanga atwala ettaka yeetaaga okubanga alina ebiwandiiko ebimala ettaka si bigambo ettaka biwandiiko n'olwekyo mukama waffe alina mukama waffe Siteera Benadeeta alina ebiwandiiko ebikwata ku ttaka eryo byonna nze tewali kintu n'eki kyennajja nze sirina kintu n'ekimu kyennajja ku ttaka ebitooke babinsaayisa nga bwe bankuba emiggo bwe baamala okunsaayisa ebitooke lumonde ne bamutwala yiika zaali 10 ne muwogo naye ne bamutwala n'olwekyo ze sirina kyennajja owabula okwagala okuntema kuba bali bantema n'abasuubuzi be naleeta ne bakola ki Bani abaagala okutema abantu abaali ku ttaka babayita bafakini nze sibamanyi mannya kubanga baali bangi naye gwe nali manyiiko yali ogu baali bamuyita Sula taata Maluko Musula Magi ke yabagamba bantemule banziika awo ku kinnya n'olwekyo nze ne nkola ki nempona kubanga bankuba bamala okunkuba nadduka buddusi kyali kisa kya Katonda amasimu gaabwe bwe gaagwa ne badda emabega okunoonya amasimu oluvannyuma nefuna akagaapu akadduka ate bajja bangoba mu kujjawo nga bangoba ne nagwa mu kkuba eddene nga tebakyasobola kunkwata ne ngenda ku poliisi ey'Ennama naba nensindika Mukono naye olw'okuba nali bubi nasooka mu ddwaliro. Waliwo ekyokulinnya zange ye Kiwanuka Stella Benedetto Nabankema. Taata wange ye Kiwanuka Joseph Bulimu Musenze. Tuddira musu. Kakati ekyaliwo taata yagula ttaka eno mu 1988. N'atandika okukola ku ttaka eyo. Okugifuuka modern farm kati yagula leasehold okuva Paulo Kalule Kagodo. Kati mu 2007 empapula n'azikyusaamu okufuuka freehold. N'ayongera okukola ku ttaka kakati mu 2013 Sozi ne Nasozi, Sozi Abdullah ne Nasozi Florence ne babiyingiramu ne bagamba nti ttaka lyeno yaabwe nga bagamba nti jjajja waabwe yafa mu 1914. Jjajja yaabwe ne bagamba nti ki yabeera n'ettaka eno n'agibawa ng'agenda ttaka eno egenda mu line yaabwe ne bafuna ttaka eno naye ebbanga yonna nga tetubalaba ku ttaka tebagezaako okubuuza ani ali ku ttaka lyaffe ne bayingira court ne batwala mu court naye ebbanga entono ne bajjayo ensango mu court. Kakati ekyaddako Nsubuga Arthur naye yayogera nti ki jjajja waabwe naye yafa mu 1900s naye yabawa ttaka eno. Kakati awo ne wabeerawo akavuyo awo. Ate n'ayingira court n'agamba nti n'ayingira court gamba taata wange ne Sozi ne Nasozi ne Commissioner Land Registration agezaako okugamba court nti ttaka eno yaffe ga family. Mu 2021 Justice Butoni gamba ekyo Luganda evaamu bulungi oba erinnya muluzungu tutandike Akakiiko ka District Corporation Unit bafuna okwemulugunya ettaka eriri e Luwunga e Mukono nga bwe twafuna kuno okwemulugunya togenda ku ttaka era ne tusangawo ebyali bigenda mu maaso nga bali bagradinga ettaka. Waliwo abantu basically twakwata abantu waliwo abaakwatibwa obuvuddeko nga muno mulimu Boniface ono mubbi wa ttaka amanyiddwa mu bitundu by'Emukono n'awalala. Bwe twabakwata twabatwala mu kkooti ng'era omusango gwabwe gukyagenda maaso mu kkooti. Tuwaddewo abantu abali ku ttaka eryo lyennyini
lirimu okwemulugunya ne tutuuka ku ground. Okutuukayo twasanze bakifeesi bangi abalina amajambi, abalina enkumbi, balina ebintu ebyokulwanisa. Twatuuseewo of course ne tuclearinga, abadde balina n'enjaga n'ebintu ebirala ebitasaana ne tuclearinga kubanga eby'ettaka tewali kirina kubeera nga bikolebwawo alonaawo. Kati bwe twatuusewo ne bagezaako okuintimidatinga baofisa baffe n'abapoliisi b'e Mukono, naye bakimanyijize bulungi nnyo era ne bavaayo nga tewali alumiziddwa, nga okunoonyereza kuno okukyagenda mu maaso. Tusuubira nabo bakwata era tuteeberezebwa nti bakozi ba bboni, era nakyo tujja kinoonyereza okutuuka tukiggusa, otherwise okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kale neyanza We've uploaded our documents in the our 3 sureties are in court. kiraya ntuwo mbeera erinnya eryange yenze Kansose Kamarashid, ndiroya wa mukyala Stella Kiwanuka, administrator w'omugenzi Kiwanuka, bannannyini ttaka erikaayanirwa, nga tusooka tutuuse okwebaza kwaffe eri gavumenti ng'ekwataganira wamu n'ekitongole kyayo ekya anti-corruption. Client wange bwe yeekubirayo enduulu baasitukirawo era ne bajja ku ttaka ne bakola arrest ey'abantu abagezaako okwewanganya ku ttaka lino ne basimbibwa mu kooti. Olunaku olwaleero badde bakomezeddwawo omusango okugenda mu maaso okuwulirwa, naye omuwaabi wa gavumenti ategeezezza kooti nti bakyakola okunoonyereza era n'ategeeza kooti nti waliwo n'abalala abakwatiddwa ne bagenda okugattibwa ku musango guno, era nga poliisi erindiridde fayiro eva mu kooti olwaleero esobole okukyusakyusaamu mu mpaaba yaayo nabo ebagatteko basobole okujja omusango gutandike okuwulirwa. So n'olw'ensonga eyo omusango tegusobodde kuwulirwa olwaleero. Olw'ensonga eyo mpozi bannamateeka b'abakwate bazze ne basaba beeyimirirwe, naye omuwaabi wa gavumenti n'agamba yeetaagayo akadde asobole okwekenneenya empapula zaabwe, asobole n'okuddamu n'okwetegereza buli kimu. So kooti neeba yagisa neyongerayo negamba bagire nga baddayo okutuusa wiiki ejja ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 29.
tujja kuba tukomawo wano nga tuli beeteefuteefu omusango guno okuwulirwa, tusobole okulaba nti mukyala Siteera afuna obwenkanya. So tweyanziza nnyo, tweyanze.